ebiseera ebyo byali bya aso naye ekyanyamba nti abantu abo nkyakolagana nabo mpaka kati mbavaliwinga nnyo kuba banzikirizaamu mu ntandikwa. Omuntu akukirizaamu kuva mu ntandikwa abawanjawulo nnyo kuba batamanyi kiddako kituufu tamanyi oba ekyokkiririzaamu oli kiba ye aba tamanyi naye n'akukiririzaamu nga bw'oli kiba kyakabi nnyo. So abo nkyali nabo era mbaagala nnyo bakyali bange. So mugenze Retroni mutandise okukwatagana atuuka ddi okutuuka okuwulira nga kyokola kituufu kubanga ogambye nti teyakumalangamu maanyi however nga oluusi byokola nga si birungi bulungi atuuka ddi okumanya nti kakati SHAQ wano waatuuse ali ku kituufu? Mu kuyiga awo mpola mpola era otuuka n'ebimakiwalinga ebintu byokola era omuntu aba awulira n'agamba naye eno kirungi ate kirungi kisigala kirungi kituufu. So twatuuka ate awo nenvaawo naye era nga ndi naye negenda ku studio bamuyita secret bagita stainless ali bagita stainless negenda ewa secret yali producer yali producer waayo nga ye owner. So kyemanyi naye era kati y'omu ku ba producer abakabi abaliko kati secret big up. So nengenda yali yemakindye naye era nga ndi wano kuleekaana so nga nyina ova wano kuleekaana nogende makindye nengenda but reached a point anti wange oyo mami wange omuto avuddewo awo ng'ashifutinga. So nalina osigalawo ng'ate agenda walako nga sobola ate va wano ogende naye ate ngende naye nga tolkost you kuba yali mukyala mufumbo. So nalina okuyiiya naye ngamba nkoze ntya naye nga sirina kyogamba nti kino kasente otandikirewa project zokola tezinaleeta sente kati mukama nyamba olwedde awo oyo tijje yalina nyini studio jezo yalina nyini studio olwedde twali twakonectinga dda nga tulinga baluganda. So yali afunye full house so nemugamba madde nsaba nsulekaawo so waliwo awo karuumu kati anti wange oyo andekera akafaliso teyakaya namuwana mukusigala omwana wange ye yanzikirizamu nnyo kuba ye buli kimu yonna okutandika ye starting point ya buli kimu. So nampa akafaliso katonotono nampa akafaliso nampa nesooka nakabulangiti. So mukulu wange oyo nanyini studio jezo naye osobola okwebaka wali nampa karuumu alinamu obugoye bwange awo ekikulu kyali kyakwebaka mu kaseera ako kituufu takusasuza renti naye awo nga nyinamu abanzikirizaamu abatonotono abanjokyayo ku kasente ak'okulya kuba ye yali agenze nga ndi awo we anti wange oyo nga wendya kituufu nga woolya weweebaka ekyokulya kibashuwa n'okwebaka kati bituuse byakweyiya awo nasooka nentyamu nenga namalako nkitegeera olugendo olutudde natyamu ebyaddala naye negamba nyinalemerako so nembeera awo ate natuuka nga sikolera awo ku studio naye nga ate wensula so nengende wa security era nga ndi ne Great Ron oyo ye woova wadda mugenze mwenna kati mutandise awantegedde tegedde netugende Makindye studio yali awo Makindye nga kupakalasti naye ng'olumu siba na transport kati ng'olina otambula omwo panya n'oyitamu panya paka waka
mpulira kuleekaana ati nga mpitamu omwo bwe ntyo mpola mpola. So nembera kale wa secret nabaawo ebbanga naye nga wabaawo era abaana abajja ne tukolayo mpola mpola. So natuuka ate era naawo nenvaawo. Waliwo mukwano gwange bali bamuyita Talel Tala naye muyimbi. So yaŋŋamba waayi kyali wange oyo jostede wali tugende ku studio tewali muntu nga ŋŋamba akuliramu akajoojo kati eno nga ye gwe wali watya ewa secret owulira tekiggwa ng'omuntu yenna oba owulire naawe oyagala kwetongola mu bulamu teyagala mukozesa. So natuuka akaseera ne ŋŋamba naye nange njagala kwetongola ng'omuntu brandi yange. Kati olwo ofunye soko lindeko nga tetunaba na kugenda wala erinnya SHAQ otandika nalyo ddi oyingira nalyo walina mu idea lijja litya? Kati erinnya nasooka neneyitawo amanyanya si byangu nga olinaerinnya ng'onoonya erinnya lyokola ki erinaabeera lyonookozesa si byangu era abayimbi bamanyi abayimbi baba beetuuma amannya ayinza okuba nga yeetuuma amannya nga 5 ofuna lyayina eriri lye bamumanyiddeko abantu kati neyitawo amannya eryasooka neyise awo SHAQ neyise nanoonya erinnya awo neyise awo amannya bwaliwo awo obunyanya kati nenzijukirako SHAQ eyitakawo SHAQ. Kati waliwo omukwano gwange ng'ajjawo ku studio yali muyimbira wa ku studio ng'ajjawo n'akola. Kati yalina mukwano gwe baali bamuyitanga oba old school oba school boy kati yampa erinnya awo yatuula n'agamba naye tunoonye erinnya n'anoonya amannya awo nga 3 ngamba naye katweyite lino nenondako erinnya limu. Abantu abasinga erinnya lye beetuuma liva mu mannya gaabwe. SHAQ lirina the way weri connectingira ku linnya lye erya ddala. Kati erinnya twalijja mu linnya bayita Shafiq. So mwe yatuula najja gamba n'akuliyetinga n'afunamu amannya bagalinga 3 so netujjamu eryo SHAQ. Awo weriva nembeera nalyo mpola mpola awo paka kati. So ogenze wa George bakubalidde kati ngenze wa Jostede tutuuseewo awo netwogeramu ne Jostede nagamba ojja kunkubiramu beats awo tuwulire nemukubiramu nagamba okuba bulungi saawo wentandikira okola naye nanzikiririzaamu era naye big up Jostede nanzikiririzaamu naye mbeera waawe ebbanga ku studio ye. Wali okola ng'omukolera ng'akusasula? I was the main producer. Nalingawo nga mukolera ebibye ng'ate bwenkolera ne bakyansi bange. Nembeera waawo mpola mpola nenkola bye nakola awo kola project naye nga wenkolera nange abange abaana baklients nga wokolera ne George. Olinako ku nnyimba ze waproducingira George nga zi airing kati? Twakola ennyimba though video teyakwata video but twakola ennyimba talinga oba 8 tetwakola but yataako ndoza 2 aliwo akayimba bakayita Ngowaani yakata then waliwo nekabayita Aida yazita. So nembeera awo ate nentuuka ng'agenda senguka agenda kuvaawo awo ate nga adda bbunga saidi z'ebbunga eyo ng'ate wala kati bakyansi obakyusa nogamba nvudde ate salaama emakindi mbw ate nzize ebbunga nga biwanvu. Naye awo we natuukawo ku studio nakwatagana nnyo n'abantu baali bamuyita Nick Mula muwandiisi wa Kabeera ndi naye ne Dexa
redemption awo wetukwataganira nabo so nabasanga nga nabo balina passion so nabo ne banzikirizaamu. You people had the same dream. So netukwatagana nnyo netukwatagana nnyo kati ekiseera kyatuuka covid najjaawo. Covid ng'eri nvuddeyo. That is 2020, something like that. Covid yazaawo kuba bwe byatabukamu ne ŋŋamba wano ku studio we nali nsula ewattijje ezo ewajjezo ne ŋŋamba bitabuseemu sirina ssente ngenda kikola ntya jukira ndi mu asaawo teri bakusasula nnyo ssente so ne ŋŋamba kansooke nzireko eno wakyali wange wamita percentage leyangulako essimu so yendaga yendaga nembeeraawo mpola mpola naye nagenda olaba nzirusa ate makindye neŋŋamba nga ate yali bayitayo nga lugala saidi ezeeyo menge eyo saidi kati nga wabawala masanafu saidi zaawo so nga wabawala okuvaayo okujja ene makindi okole naye nasooka olw'embeera covid jukira temutambula neŋŋamba nga bikalubyemu kakati jukira olwedde nali neddekisaawo wano ewajostedde nga tuconnectinze nagamba naye lwaki tojja netubeera ffenna dekisa akuyita otandika okubeera naye wuwe kati nga ndaba eri tekiggwa ate production oba ekitone kyonna buli bwokituuza oba odda mabega of course neŋŋamba nyina okudda emakindi enno mu mbeera yonna kwe kuvaayo ne wa mukwano gwange percentage n'enzira eri ewaddekisa kati netubeera awo ffenna nga bwendi awo kuba yali kumpi ne studio ejusted so nga kinnyanguyira netubeera awo netukikwasaganya mpola mpola n'atuuka nga agenda ssenguka ate dekisa justed agenda ssenguka agenda bbunga kanenda ebbunga tekiggwa neŋŋamba tukoze tutya kati era Roni anfunira studio akomyewo mu picture abeerawo buli wamu era abaawo pulira kati anfunira studio bagiyita William Music yali studio ng'eri awo ku Lwasa yalinga awo ku Lwasa kuba kati yavaawo nvaayo eri ewa George naye asenguse ngenda awo so ntandika okukola awo waliwo era ne producer era naye yali nyiniyo amuyita Cookie Pan so naye nanyaniriza obadde blessed mu lugendo lwo nagambye nti Katonda kiba kikulu nnyo n'otandika nga mwoyo ayogedde kikulu Katonda yambeereddewo okuva since day one so netuconnectinga awo netandika okukolera awo mpola mpola kati tutuuka negiwunyamu awo kalenti nga katuvuga sipiidi kalenti ne katuvugamu sipiidi tugamba tukoze tutya kati omukulu awo we nali ku William yagamba osobola okujja n'obeerako wano mpola mpola nga wogatta ebirala ewadde kisa wavaayo ng'ovudde ewa George nga George awo agenze so tulina Dexter nebikyankalanamu awo renti jukira nga n'okukolera tekinanywera naye ng'obulamu ate bulina okugenda mu maaso so nembeera awo ku studio nga wensula mpola mpola wembeera awo wetubigattira mpola mpola then reach the point kuba nze nalina ekirooto nga njagala lumu bagambe ndi owaayo oli wandi wano wa SHAQ oba onsanga nga nkyagala nnyo ekyo so netutambula awo mpola mpola nga wendi awo ku studio wenkwasaganya awo wensangira ne gulunedi nga ajjawo awo kuba fayino yajjangawo nnyo awo ng'ate lwayitawo so netukwatagana awo ne gulunedi tetukola zi project awo naye gulunedi yajjanga wali ewa Josted naye nga
kwatagana nakola naye nsanga waawo gulunedi ku studio kati ate tukwatagana nnyo antegeera nnyo so ne tukolaawo zi projekiti ne tukolaawo nazo era projekiti ne grenade kubeera teyakwata vidiyo naye ng'ennyimba gye ziri ze mwakola twakola ennyimba ali bakayita byagaana byagaana n'akata ne tukola akayimba bakayita weyude yakakola ne Be Ready muganda wa Davido naho n'akata naye yali audio nga tekuli video zonna naye awo nga talina management tetukola akayimba akalala bakayita nyumirwa Gretron yakawandiika nga kawandiikira grenade nako era yakataawo kati ate awo nga era afunye jeefu awo TNS naata naye era yata audio yata audio naye nga nayagalanga nnyo bakwate ennyimba zange vidiyo naye kati ate awo ekiseera era we kiba tekinatuuka kuba twakolanga nnyo n'abayimbi awo jostede teyakwata vidiyo nenkola ne grenade awo era naye teyakwata vidiyo eŋŋamba nsooka nenzigwamu amaanyi awo banakwatako DVD oluyimba bwe baluwa vidiyo lutambula nnyo okusinga audio bangi tebaluwa namatu kasaluba audio olunsi bikomaawo kati zineno audio ze baakola zaabeerangamuko logo z'okulaga nti no gwa produce nze zaalingamu logo zange naye ngaawo SHAQ ate tekannagira tekannaba kubeera mwalingamu SHAQ on the beat kati kankuzeemu katonawe mabega naliwa josede kati oluyimba ngaagala dduta naye kataagala logo yange eyo taaga yange eŋŋamba koze nti asinza takayimba nga temuli gundi yange oba oli abatajja kumanya ani yakola ki ani yakaproducinga nenkolaawo logo endala nenjiteekamu neŋŋamba kalina ofulumira mu logo so era kati eyo gye nali nkozesa ebiseera ebyo SHAQ on the beat nagenda nga nkozesa mpola mpola akali ka SHAQ sinakafuna kati ng'otandisa okukolera grenade twakola naye era like tezaali vidiyo tezaakolebwa at that moment so nentuuka nenvaawo awo nawe ovuddewo naye mu kuvaawo awo nali ntandisa ate kyange kuba nalingawo awo nga wensevinga obusente bwe bampa nga bampaayo abaana nga mbakolera awo nga nensevinga nengulayo obuzindaalo nengulayo kano nengulayo mpola nayagala nnyo bampola awo ebiseera ebyo nga njagala bampole ntandike wabawo bakiransi kati bwe tuba nabo nga bali eyo bweru anti ffe kati twakikwata abantu b'ebweru eyo babaamu n'akasente kyetoofu olunsi aba asobola n'okuwa sente oba nga zaawamu nga osobola ozikolamu ekyamaanyi kati gwe n'omuproducing oba ne mwebala mu ngeri eyo bo n'omukolera zi projekiti kuba era oba tosobola ate era musindikira ate sente kitoofu kati naye era byagaana ng'oli omukubira n'omugana njagala tukoze kyanga sente kati nazijjeewo naye nga tulabe omwezi ogwo ogujja era batuuka agamba bakyaganye biki obuvunanyizibwa bungi so musi babiri but waliwo manager bamuyita keka keka management bamuyita Kennedy Ken so bambiyambererawo kuba waliwo project zetwakolera abayimbi bayita ba VTS boys so writer yali Nick Muller so yampa sente zawamu yampako bambi sente
ng'ali eyo bweru kati nansindikira ne munnyonnyola nansindikira before nga ne projects ze tezinaggwa so bambi yanneesiga bambi yali asasulira projects twalina alubamu kuba yagamba tukole nga yagala ta alubamu yaliko enyimba nga 7 kati nga nyinako enyimba zalinga 6 zaali 6 oba 5 oba 6 ezo nga zonna zange nga kuliko producer omulala omwawo so bambi yampanga sente ezaawamu nakusindikirayo zino nakusindikirayo kati ezo sente zanyambako okukolamu ebintu ebimu ebyakubaako kyotandika okusevinga ntandika ate ekyange so nampa sente enzijukira ezasembayo era napangisaamu ennyumba kati awo nga ndinedde kusa wange akagogo kasitodde dekisa tubeera ffenna awo bambi so nga tubeera ffenna ne tufuna ennyumba naye nentyamu nenga nyumba eno nagisobola fulwawo sinze kati yanzizaamu amaanyi n'agamba wa bisoboka bisobokera ddala just otya nga tonnakikola otya nga tonnakikola naye okimanyira kiba kisoboka kuba nabali ababikola era sibanjawulo kufe neŋŋamba kale oŋŋanya obusente nensooka nempaayo awolandire nga tufunye ennyumba nemuwaako nenjisiba ennyumba ngisibako nenfunaawo n'endala zalinga nnaku ziizo bambi ne bansindikira sente awo nenjimalayo netugiyingira awo wedde nali nsevinze nga nguzeeyo obuuma mpola mpola so netuyingira or Sakata Empire etandika. Etandika. We are building the empire. By the last year. Just katonda abadde naffe. The last year we twatandikira awo. Nentandika nenteekamu ebintu mpola mpola nempurufinga tutandika. So kwe kuvaayo neshiftinga ate era awo kwe kujja wano wendi kati. Yeah, so briefly jane yange naye kyenyinza nebaza bwebaza those people abakubeereddewo abambeereddewo oba wadde ka shout out buli omu yambeererawo nakati ne mami wange yatuuka nanzikiririzaamu I was about to ask that nti mami kati ali kuki mami yatuuka bambi omanya abazadde bano kasita obakakasa kyo kyewasalawo nti kyekyo ate nobalaga n'ebirungi ebikiri nga sobola oba omugamba mami nnyo kumata mami kola bwoti mami so ekyo nakyo kimuzaamu amaanyi aga ate wawulira oba n'atulawo ka TV n'alaba luyimba lwa mutabani wo obanga yalukoze mutabani wange ekyo nakyo kibazaamu amaanyi tukanagamba osanga munaye kyasalawo kyekyo so kati ate y'omu kubasinga ate kunsabira ngamba nkusabira nkusabira bamaama ekitiibwa bo bambi balina kinene so naye nze sanyiga ku reaction ye at first nosanyiga kuba nakitegeera tamanyi abantu bambi abazadde baba tebamanyi abakirabidde mu perspective ndala nnyo kati abazadde baffe baba bamanyi genda suubula genda Dubai genda tunda awo ebintu kuba life yeje tukuliddemu yaba asuubira mwe muva ssente naye nga kisoboka just nze kyenyinza okugamba abazadde bakirize mu baana baabwe kiba kisoboka omwana kyonna kyaba ayagadde wabaawo ensonga lwaki kuba n'okwezuula oba oli musambi w'akapiira oba akola ki kasita kiba kitone n'okwezuula kizibu bayitawo abantu abamu bafudde oba bakuze nga tebeezuula bitone byabwe tamanyi kituufu kyakukola agezaako kino kigaana agezaako kiri kigaana manyi nyinakko era tunda paani tukola booti suubuza ebigundi batonda biviiri so kati ekyo byonna ebyo byonna webiba lwakuba sisitimu bwetyo kyoba abazungu olunsi batwawukanako batusingako nti alaba omwana we naga nono ajja asobola akapiira n'amusupporting at first kati nze singa
nakimanyi oba maybe nkuva mu ntandikwa nga nkyali muto singa kati ate oba osanga ndi wa tabbu nnyo nosingako wano so omuzadde yenna ali eyo supporting omwana wo talent ate n'abaana nabo bekkiririzeemu ndowooza n'abaana nabo tebapowa kuba kati fe okubaako kati we tuli era kulemerako obeera awo nga waliwo abakwegomba kati noga njagala baako nga SHAQ nkubira ebirungi ositegeera so okutuuka awo tekiba lunaku lumu yensonga lwaki tubaleetedde no program y'aba Rising Stars cause honestly omuntu ng'akula okuvaayo ayita mu bingi and most of the cases omuntu bamulinda okutuukawo wali washiningira ne balyoka bavaayo okumanya who is this person but tuba really twetaagamu okumanya omuntu ono yaani in the middle so that omuntu amugoberera mpaka tewafuuka ekyamaanyi so SHAQ nsaba mbuulireko ku abantu bo producing de enyimba essaawa eno nga tubamanyi ng'era ennyimba zaabwe ziwulikise nnyo abayimbi nkoze n'abangi naye abamu ku bo nkozeeko ne Martha Mukisa project bagiyita Vibe Yo then Vibe Yo remix ng'ali ne Bafana then tondeka kemebwa n'endala nyingi then nkozeeko ne Pinky ya kirombe kya zaabu then n'akalala akapya ke yatadde bakayita order from above nakalabye so waliwo grenade official nkoleddeko bada I am bada so kekaka grenade ne Joylanda grenade then muwaguza era nako ka grenade grenade zo nyingi then baza wakaita astagada bangi bannaye abayimbi bangi tosobola bamentioninga bonna bangi Chris Brown Wizkid zonna nazo zijja honestly yes that is a very big belief era banange zo nyimba zo and by the way enyimba zonna bw'oziwulira zikubye zibadde hit kakati omuntu ayagala okumanya nti nojja olugendo nga lwonna we tuluwulidde it was just more like favor blessing God to where you are what are the challenges you can say nti bannange kino kyo kyanyigamuko what are the challenges first you've got in the career another challenge gy'ofunye n'abantu b'okolagana nabo b'oproducingira ennyimba first mu lugendo nga woze then the second one n'abantu b'okolaganye nabo b'okolera ennyimba ba artists kati challenges tezibadde nnyingi nnyo but some of the challenges okufuna obwesigwa okubanga omuntu asobola okusasula ssente omukolere eyo challenge era abaproducer bonna abatandika bambi bagiyitamu kuba kati omuntu okuwa oba okukkiririzaamu n'agamba SHAQ tukole alina obba nga waliwo by'okozeewo by'alabirako kwegamba trusting tono trust ebiseera ebisinga eba ntono ngo weezimba trust eyo yeringa challenge gyensanze then eyinza okugamba aba nawana era mu ensasula naye ebadde challenge tebaagala kusasula basasula kisinziira gwe enkola zo nga producer basasula but oba osanga tebasasula kigwanidde weekanga nga tebavaliwinze nnyo waakawo si waaka wange yekka but generally naye obwo obuzibu era namala nembugonjoola omala n'obugonjoola kwe kuteekawo standards zo ng'omuntu ogamba nze nkola bwenti ne bwenti so branding is not easy
okuteekawo brand si kyangu nakyo bingi either waliwo ebintu byokola nga either bigenda kussa brand yo oba okwongerayo ewala so wekanga decisions ezimu so taking in line for your career ziba nzibu yeah, but God has been good to me and my people. Hallelujah. Yeah. So what also are the good ebirungi byogamba nti bannange I don't regret being a producer simply because mfunyemu kino na kino na kino so far oli waneno? Yeah, I don't regret for sure for the decision I chose. Kyenyinza okugamba nfunyemu emikwano kuba ffe twakula tugamba nga tulaba oba abayimbi abo abakabi noga oba oyo omuyimbi anammanyako oba ndimusangako nambongako so friends basically tufunyemu emikwano nti abantu bokuze nga weegomba totuuka ne bajja nga baagala okukola naawe. That's a blessing. So mikwano generally ne sente kuba kati obbaako wano wendi era bantu bantu be banfudde ekyendi so yeah era nebaza nnyo my clients n'abaagala okukola nange bajje tukole. So like do you have a target or you welcome omuntu yenna ngeri yonna gy'abazze okola n'omuntu oyo oba olina abantu b'okola nabo specifically? Basically sisosola nti ngenda kukola no nze nkola na buli muntu yenna era wano tulina enjogera egamba kasooyogera oba osobola okukola ki osobola oyimba so ffe wano tujjayo ekisinga wekanga oli ngaze ng'awulira akyagala gwe gusoose so ng'olina mushapinga okubeera artist oyo omutuufu. Waliwo omwana wansi eyo ali mu kulowooza okubaako ekintu ky'ayagala okutandika oba okukola abamu balina talent naye talina waatandikira abalala they fear batya okukifeesinga abalala gye bali they are looking up to you bugambo kyobwo bw'osobola okubawa obusobola okubabeerera entanda mu lugendo lwabwe to be what they want to be? Ekyenyinza okubagamba omuntu yenna ng'olieyo olina talenti totya ate kisobokera ddala jasigwe saba nnyo okwatagane n'abatuufu olina okwatagana nabo oba ofunye chance then okola ekituufu ky'olina okukola. Oba muyimbi manya omuyimbi akoze atya obbanga ng'omuyimbi waddala producer akoze atya obbanga SHAQ bw'ali so trust sooka olina obbanga oli mwesiga ate ng'okola ebirungi kuba buli wokola ekirungi oba muyimbi olina obbanga okola practice emala ekufuula omuyimbi oba n'okwatagana n'abo abakugu bennyini abayinza okujjayo okola ekituufu so kyenyinza obbagamba nti tolina kupowa naye saba nnyo kuba Katonda ate yasalawo byonna so olina obbanga oli mukkiriza oba musamize oyo tolina magezi ge sirina magezi gaabwe naye abasabi bo basabe nnyo olina obbanga osaba kuba Katonda yasalawo nti gwe nkutadde. In your journey or we tuba tuwulidde bulungi abantu bozze ng'ogwa mu mikono bonna babadde positive about your raising up so bubaka ki bwowa abantu abo bakugira abalala okuyitawo abo abantu abatafaayo kusupportinga bannaabwe ate nga abaalaba nga asobola okumuyamba cause weebali if singa baakukotogera oli n'atayagala kukuyamba you never know oba oliawo tewandibadde nawaneno wooli. So kyenyinza obbagamba tomanya byanca toyinza manya byanca so oli woba omusanze ng'osobola omuyamba ky'omuyambi oba omukwasa ganyizaako kyonna okikola kuba tetera amanyinca kuba nze nalina ekirooto naye saamanya oba ndibaako wano wendi n'abanzikiririzaamu ati fasi tebaamanya wa gyenzira oba gye binaakomekerera so
just move a hand. A random question. This is a random question. We would want to know SHAQ. SHAQ could go for a brown berry or a dark berry, and why? Ako ka random question ekikyalo ekyeru n'ekikyalo ekinene kimera nini? Ekyo kisebuuzo ekirala. Asaba nedda. Sinaba kukitegeera. Kyekiriwo ekyo taata? Abakyala bo Katonda bo yabatonda mu ngeri ya njawulo. Kituufu. So buli mukyala aba mulungi mu ngeri ye. Kyeyinza okugamba. Oyinza osanga oli mu kkala ye ng'alina ate baakola ki? Baakuba. Osanga oli ate ye mu ngeri ye era naye ng'alina baatigomya. So kati SHAQ baliwo abamutigomya. SHAQ baliwo abamutigomya. Abakyala nti ndi singo kati nyinza olimitinga abaagala okujja eno. Banange viewers tugenda okusukawo wane no SHAQ ali single. We want to say if someone would want to come work with you, tell us the locations and the platforms of social media. Omuntu ayagala okukola nange ndi social media platforms, Instagram, TikTok, Gmail, Facebook, wonna gyendi, Twitter. As? So searching a SHAQ on the beat. SHAQ is SHAQ, then on, O-N, then D-E, then beat, B-E-A-T. So it is SHAQ on the beat. Wonna oba onfuna. Obadde mulabe mulungi, webale kutugoberera ono SHAQ on the beat. Sakata Empire wetwatuuse omukulu nze mulina bannange tetugenda kusukkawo waneeno. You're a rising star for waleero, and we believe that we're gonna shine brighter than even this. So follow us on our YouTube channel